generation eno it is so different from generation ezaffe kubanga bambi fedda nga taata ne taata ye taata mama ye mama yes tasobya taata bwakoma taata okoma we waka respect your taata mwakomya you know but these days because omukyala ali waggulu n'omwami ali waggulu obutabanko bubeerawo and then because abakyala bagamba nti after all buli kintu kirina we can sustain ourselves neweesanga nga bambi omukyala akuziza abaana bwogu omwami naye asazeewo okubeera yeka n'akuza abaana bwogu kati abaana bakuze nga balaba one parent so how are you going to convince them nti the people can be two beba abaana boosanga nga abamu beetuze ali depression kati ate depression y'omwana nzibu nnyo yakulaba reason being omuzadde ovaawo ewaka n'ogenda nga toyogedde na mwana n'okomawo nga yeebase n'omulekera maid and maybe you may not know maid oba yamutorturing or something oba kale oba ali tortured the fact that mommy you separated with daddy nze I'm used to seeing daddy every day from school so n'asirika gwe n'otamanya nti omwana ono ekimukosa kuba nti talaba daddy buli lunaku era senga naye nkyasobola okuyingira mwade mujja kunekanga mu Uganda Police I love it ngandaba ndola mbanja galutuka nga babumpa obusta nafukawo ASP si byangu but oyita mu mitenda gyanjawulo just going for training and that is it but how come abamu babeerayo for so long ne batafuka aba ASP nolaboli nga yakayingira nafuna stars bitabo now that makes sense bitabo if you are you oyingira nga oli graduate there's no way ofuna nga tolina kayinja yeah but oyingira nga oli senior 4 P7 batukkiriza P7 no lwaki ndi muna Uganda era nina ability but no abatalina I think abatanafuna that sense of deciding abatalina mwana muto actually nziza okuba nava mu P7 naye nga nkuze still considering at public service anyway you also look at the what the qualifications of public service but UPDF buying is because for them now they're not under public service that's nice well good to have you thank you how is Nsanji is okay Nsanji teina buzibu twali tulowooza tujja having a lot of issues mu bululu but we were so calm and we expect the same amaka lero kwanja twogere ku maka leero amaka ago kwanga by'obufuzi bungi olasibona emipiira obupiira gitabulira ddala amaka can you imagine omusajja nakugedera omukazi namugaba n'omugo kubanga just team ye mugobye exactly nadde waka n'akuba nebino ebyobululu n'omuntu n'abava ewaka ne bagenda ne balonda different candidates and then the man comes back home n'ayagala gwe oleme kubeera mu nju because I know afande beti wagenda ku Ensanji wasokera mu by'abaana no actually nze all round because I am a community liaison officer I go into all offices so in the community in the community and remember community involving ebintu bingi actually it's I have more information about what's happening deep down there because I'm always inside oli ku ground officer w'abantu w'abansi that's so nice welcome to yet another edition of Share with RKB. Thank you for watching, sharing and commenting. Hope all is well. Twabaza mukama katonda tukumye nga tuli balamu naddala omukyala ayina omwana gwe mama gwe taata kusabira mu ngeri y'enjawulo mukama ayongere okugabirira akuwa obugabirizi n'obona obwoyo bwonna obadde bukufuwa ebigambo mu matu okuga nti no tosobola kumalako omwana mukwata omusula kitaawe bonna nsaba mukama bunaazeemu n'omusaayi gwe oli mukazi osobola ate mukama awa omusikale we
olutalo gwamanyi nti yasinga amaanyi so omukyala gwe lekera okwerabanga atasobola tamalaako omalirako ddala and actually stop complaining eri mwana oyo tata bwe yabasuulawo osobola mukama alina ensonga lwaki yakikola bwatyo musajja nava mu bulamu bwe osigalewo gwe katonda w'omwana oyo so don't give up tomukabirako maziga teweekubagiza bw'asobya toyogera bingi kumujjukiza nnaku ya kitaawe abimanyi trust me mukyala omwana aba ategeera era aba alaba bulidde so welcome to my show Share with RKB. I'm Ruth Kelly Bonica and Gablijo. Mwen kujukizako banafe aba Nova Natural Organics. Ebizigo omuli sprays, mulimu moisturizers, mulimu shea butter, mulimu nebirala bingi nnyo mukwano gwange scrubs zonna bazirina ate nga bagamba nti kasobola bikozesa osigala ku mbeera gy'olimu. Bw'oba mweru nganze you just glow naye ng'osigadde ng'ofaanana nganze. Bw'obeera nga afande wange omulungi era osigala nga bw'ali but you glow. So afande otusaanaga naye Ruth ng'onyirira. Oh, yeah, so good. Thank you so much. So nolwekyo mukano wange nobeera musana ng'okolera musana mungi nga baafande bannange mukozesa nnyo ka sunscreen ako ndaba traffic bambi ng'omusana mungi naye nga tajja guvaamu ka sunscreen ako kakola bulungi naddala ku mwami n'omukyala abali mu traffic mwenna mubenga mulabika bulungi. Olunaku olwaliro njagala twogereko ku family. Tugenda mu kaseera kano akazigiziga ak'obululu n'emipiira egigenda mu maaso. Olaba nti nno bintu nga bibiriwo wano. Amaka gatawaana mu ngeri emu oba endala. Tuyinza okuba bintu birala nnyo nti ssente bwavu biki naye n'ebyobufuzi biyuzizaamu amaka. So njagadde okuleeta afande Betty olunaku olwaliro twogere ku nsonga eyo ASP ono nga era ali best ensangi twogere ku nsonga ezo ez'amaka. Afande jambo Jambo. Gyebaleko mukwano. Kale. Naye gyebaleko. Weddira ki ye? Nze no ndi mukyala Musoga. Bambi. Neddira akasolo kano ke bayita kawakayima. Enkima? Kawakayima Kamuje? No, the wild rabbit. Oh, kawakayima. Yes. Naye tukayina no mu Buganda wakayima. Simanyi. Naye Kagezi nnyo. Ndowooza kye baba bagamba tuli bagezi nnyo. Wow. Kalungi. Gyebaleko gigenda gitya? Tugezaako mpola. Of course, gibeeramuko ne challenges, but we are there to work and serve. Yes. How long have you been in the police, serving the police? I've been there now for 10 years. Oh, well done. Thank you. Thank you. Emyaka 10 si mitono. Si mitono. What other challenges have you faced in the 10 years? There are so many challenges, but as an officer, we are trained to work amidst all the challenges. Era tugezaako nnyo okulaba nti tusigala tukola yadde challenges weziri. Nsobola okutandika ozikoonako, but there are so many. Bambi. Ziba kyasinza okumenya ennyo in the 10 years? Zikyasinza okumenya ennyo zino nti the fact that I'm a woman. Yes. Ate ndino okola nga bwe maintaining obufumbo. Yes. Ate nga bwe ndabirira abaana. Balancing the three. Yes. It's not easy. It's not easy. Kusinziira ku mulimo gwaffe nga bwe guli. But I'm trying. Up to right now, yes, ndi mukyala muzadde. Nina abaana bana. Actually, asembayo obuto wa myezi 6. But nkola. Wow. Era aba bosses bange tebancomplainingako. Ate n'omwami wange tancomplaininzeeko. Omwami musirikale? Omwami si musirikale. Ekibeera awo. Ayi no banko nga mukyala omusirikale busirikale. Ne ASP. Yeah, si kyamaanyi nnyo okubeera ASP, but kubanga challenges ez'omulimu gwaffe zifacingibwa all officers. Kasita oba nti oli mu uniform, yadde rank esemba, it's the same challenges. But okubeera mu maka kubanga kati waliwo olabanga omwami aleetamu ekibbuli akasirikale kali ne kavaayo kubanga olaba naffe kinange Ruth ndi wa bulijjo naye era waliwo entuka ekisaana emba nga nnyiizeemu tekasobola kuvaayo. Actually that's why nkugambye nti yadde tufuna challenges nga abasirikale we are trained. That's why osanga nti sometimes tubeera even in the field there omuntu nakukasukira amayinja and you're having a gun but no tajjayo mundu kola kuba we are trained to control our temper. So ako tekasobola kuvaayo nga ndi mu bufumbo tekasobola kuvaayo. Tekasobola sumama no saani ngapi zoyingidde kwa nyumba no. Tekasobola kuvaayo. A man is a man. Yeah. And when we are home
tujja mu uniform ne tugiteeka wali and then we serve as a wife. Okay. Oh, okay. And being pregnant, abaana bonna baana bano. Yeah. How do you serve ng'oli lubuto? Actually ekyo ekibuuzo tukifuna nnyo mu communities out there nga bagamba naye abasirikale nga tetubalabako nga bali pregnant. Naye tuzaala yes. So of course embuto zino tuzifuna bwe kituuka ekiseera nga tetukyasobola kugenda mu uniform. We are allowed not to step aside, but we are allowed to remove uniform ne tutandika okukolera mu ngoye za bulijjo. Kati n'okolera mu lugoye olwa bulijjo paka woozaala and then n'ofuna maternity leave according to public service. N'ogenda n'obeera ewaka ng'omaze okuzaala n'okomawo. Yes. Oh wow. Kati n'omuntu ddala omutuufu amanyi kye bayita family. Yes. Family eri etya ensangi byonna wamu. Byonna wamu. Family ensangi okusinziira ku community meetings ze tugenzeemu oba okusomesa kwe tutambudde nga tusomesa abantu, feedback gye tufuna eri nti abaami basuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe. That's number one. However, n'abakyala nabo engeri gye kiri nti baatandika okukola baagala okufuuka abasajja mu maka gaabwe. I know. So there are two things. The men are not getting their respect. Yes. However, n'abasajja nabo basuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati ne weesanga nga omukyala ye buli kintu ewaka ndowooza naye n'alekeraawo okuwa omwami ekitiibwa. Yes. Because omuntu atali kuwa buvunaanyizibwa olaba ng'omwana wo. Naye ate n'abaami abalala ne bagamba nti kubanga tebabawa kitiibwa tebaba consideringa ng'abaami, so abaka bagasuulewo bagende balabirira abalala. Abaami tebalimba ekitiibwa you earn the kitiibwa. Bakuwa kikuwe. Tebakuwa kiwe. You have to earn it. You have to earn it. Yes. Yeah, kati usually bitandika bulungi bwe bityo. Batandika nga balyoke everything omwami n'omukyala ng'omukyala akyali down. Yes. Omwami wokomawo n'akuwa akacaayi obugabirizi bubeerawo. Actually awo omwami tasobola nakomawo nga talina kyalina. But kino nti nzadde omwana kati ndi waka, I am home, ne bwakomawo you look at him. Oba akomyewo oba alina kyasitudde tomugyaako mu ngalo, and that is where it begins from. Nekigenda nga kifeedinga mpola kati n'oli kali kaforce ke yali alina okujja ndebambi banantikula batya nga sirina ne kagenda nako nga kakendeera mpola. But don't you think agenda okutandika okukendeera otabaawo n'okubwenzi kubanga olaba omukyala between me and you teri mukazi atandika kufa nga takyafa ku bbaawe kugira nga waliwo ensonga. That is it exactly. Ekyobwenzi nyiiza obutakigenda munnyo kubanga n'abakyala nabo benda mukwano. But of course percentage eri ku side y'abaami yo nene nnyo nti omwami ekituufu kiri nti bo baatondebwa kwana akantu tekabuyitako. Yes. Everything he sees. But what I have realized about men nti okay yes ayinza okugenda obweru eyo nabanga buli kintu akwana naye kali kamubeeramu nti n'omukyala wange waka era yo omukyala wewaka alina respect gy'alina. Naye ate kati ffe abakyala kyatutonderwa nti tulina okubeera n'ebbuba. Of course. Bwe tufuna slight information like this nti waliwo omwami gwakwanye ne tutabukirawo. Olala kumanya nti babituufu basi bituufu. Ne tutandika okulwana. Ne tutandika okuyomba. Omusajja ne tumuvuma. Ne tukola ki? Kubanga nakyo kya butonde. Ate nga ye bambi yes yagenze n'akwana maybe ku exercisinga what should I say? Obusajja bwe. And maybe okay ayinza n'okugenga head n'ayendako but omukyala we waka abeera mukyala waki wawaka kati ne tulema ku meetinga that point kati awo ne wabeerawo okuubagana naye ate nga singa tubadde abakyala ffe ab'ewaka ne tubanga we have respected ourselves ne tugamba okay yeah ne mukyala wawaka agenze but let me wait bw'aba azze ewange n'angoba n'agamba nti ve waka awo wetutandikira oba bw'aba nga amuleese waka n'agamba nti ono awo wetutandikira naye bwe mba nga sirina kyendabye nsirika. However ate bwe nzizako eri saidi bw'abaami
naba abaami bwafunako kafunyeko ebweru sometimes abamu tebarespectinga wawaka agenda n'akafuna n'akomawo ewaka n'akulaga nti ajja kakubira essimu ajja kwogera nako ajja kaweereza messages in your presence n'okuwebula mu maaso gaako that which is so wrong. Yeah. So respect omwami bo respecting omukyala we waka n'omukyala we waka ne we respecting n'omwami I think tewajja kubaawo buzibu. Era nja kusigala nga ndi kusaidia omukyala nti kumbeera kati ng'eyo nti omwami kasaafunayo akantu wabbali addira ddala obuzibu bwonna obuli awaka n'abwambaza oli oli nafuka nga afandi ofiisa n'amunyonyola ensonga eziri awaka so omwana oli n'atuuka n'okukubira omukyala wawaka essimu ono omukazi naba yalibadde wa respect atandika okulaba nga bamukoze eki so ako kabuntu nga katandika naye ngera bwe ŋŋambye maybe because nze ndi afandi but for me a lady okunkubira essimu n'aŋŋamba nga simanye ebyabbaawange bituki nkusalako njagala nkiwulirira okuva ew'omwami wange because the fact that oli agize essimu n'ankubira kitegeeza nze ndi awaka yayagala okujja wendi awo omukazi walina okumanya awo omukyala wolina okumanya awo tegeera nti oyo ayagala nze wano wenkola ki wendi ekitiibwa kyo kikumire waggulu show her nti yes you are where she wants to be so she cannot move you gwerinda omwami wo bw'anaagamba nti awo otandike you cannot start fighting with the third party right no ate omanya nti gwe poliisi gwe batya gwe gwatya agezaako kukusegesa akugjewo you know so gwe keeping ekitiibwa kyo bw'aba akubye essimu mugjeeko I actually don't even tell your husband nti I got a call from so and so keep it quiet because wali tricky but bw'okikola actually you're going to earn even more respect from the man. Because if the man even gets known, okay, oli yakukubide, but you have not reacted about it, do you know that he may even also start fearing you? Exactly. Ajja gamba, nayo n'omukyala baba gwenina. Planning ki. So afande nga tugenda mu byobufuzi bino bye tugendamu kati right now. Nti abantu abasinga bali buli omwana kala gy'atunuulidde. Naye ate nga tuli bafumbo. Nejjuka emitima gyo gyawukana okitegeera obutabanguko katwogera ku bino wetulaga kati wano wennyini nnyini afande wensaba kati tutunuulireko how are we going to keep our family ebisigale ngeri wamu wadde tulina now obufuzi zanjawulo ebyobufuzi ebyobululu okulonda byonna ddembe lyammwe ate ddembe lya muntu as in kino an individual ne bw'oba nti muli bafumbo it's not a must that you should support one party or one person it is individual gw'osalawo n'ogamba nti okay nze mpagira gundi era eryo ddembe lyo however mwenga abafumbo advice yange eri bweti nti bwe muba muli waka temwogera ku kintu kyonna kya politics nga twawukana not even when you are when you reach home conversation yonna ey'ebyobululu temugyogerako home mwogere ku bintu ebirala talk about different things toyogera genda londa mala okulonda komawo omwami wo mulabirire bw'omwami genda londa komawo mukyala wo mulabirire muswitchinga obwongo mubuve mu byobufuzi mudde mu byobufumbo mukole ebirala enjoy your love otherwise the moment you start talking about politics discussing about politics obusungu bujja kudevelopinga mpola n'ebintu ebirala bye mwenyiiza sometime back bikomewo mubijjukire and you will start fighting awo obutabanguko mu maka bujja kubeera. So afande, do you think omwami wangamba nti tulina kulonda afande Betty? Should I say yes era nkola ekyo waso gamba yes wetuka wali mu kabox kange ze nonda gwenjagala? You're free to do that kubanga kati gwe for example omwami ye bw'abanga yakireese nga ye mwami mu maka tojja kutandika kumugamba tombuulira toŋŋamba kino be wise mugambe okay ogende
olonde omuntu wo okomewo era bw'anaakubuuza nti olonze ani omugambe gw'ayagala gw'osirike naye waliwo ebintu byetosobola kukweka mukwano nedda for purposes of being in good terms okireka katwala okubeera nga amaka gaffe omwami wange yeesimbyewo nange neesimbyewo naawe kati omwami wo oba nga yeesimbyewo it is a must okwagala okubeera mu is it in harmony mu mirembe wagira omwami wo shafandi it's not a must ayinza okuba omwami wange andaba talina busobozi tinga nange kenyini tansobola kunkulembera. Okay, if that's the case still osobola okukola kali ka trick nti bw'omulaga nti omwagira but there bw'obanga ogenda okusuulamu akalulu n'osulamu gw'oyagala naye gwe tomulaga nti tokola ki tomuwagira because I mean for your husband you are his number one support mu buli kintu kyakola at home actually mu buli kintu kyakola even in his career you're supposed to show him support, you're supposed to be his number one support. Kati there is no way wasobola okwesimbawo gwe n'otamuwagira nga mwami wo no oli supposed okubanga omuwagira omusupportinga omuwa that encouragement psychological encouragement and what keep pushing keep going we are going to make it what be supportive as a wife naye omwami alina okubanga naye awagirikika waliwo omwami y'okuvayo obuviiri ng'asazeewo we don't even sit down and talk about it but for a man who does that ayingira politics nga tagambyeko mukyala we oyo agwa kayitamu because I am telling you mu bintu bino ebya politics ng'ogenda okuyingira ebya politics olina okubeera ne support y'omukyala wo number one era bw'obanga todiscussinze na mukyala wo ogwa it is a must. So yena ayagala okwesimbawo yalibadde akola atya? Omuntu yenna ayagala okwesimbawo nga mufumbo yandibadde nga atuula wansi ne mukyala we ne bakyogerako ne bakikkanyako actually ne byogenda okola ngeri ki gy'ogenda okuwangulamu obululu byonna omukyala may even have better ideas. So when you sit down ne mukyogerako ne mudiscussinga bye mugenda okola it is the best. So tosobola kubeerawo ne weesimbawo nga tolina support ya mukyala wo. Waliwo kape mu gye twalabako ng'omwami wava okusaba akalulu omukyala wadda temutuwa tetwagala bululu bwammwe omwami wange mufere omwami wange mukulu temutuwa kalulu afande kyo twakirabirako ddala ffaawo empigi bakiwulidde ng'ava kumukumu akalulu k'olina okusooka okuwiininga gwe omwami agenda okwesimbawo nga tonnagenda kunoonya bululu bwonna wabweru ka mukyalawo bw'obanga olina abaana abalina above 18 nabo baana bo without your family tojja kuwiininga. And by the way for abakyala bwe tubeera determined to do something we do it. Yeah, exactly, yes. Era bw'obeera ewaka n'ogamba nti weesimbyewo nga naye nze tomeekinza okubeera akaluluko nyinza okumeekinga okufeiringa naye nga tokimanyi. How? Ate kati gw'ompadde example n'ongamba yavanga nga yeewadda n'agamba mufere kubanga kati nze bwe mba nga ngenda kuwa akalulu kange naye ng'omuntu gwe weebaka naye aŋŋambye nti oli mufere kati nze olwo nkakuwe. Kisobola. Ate Mukama yatuwa amaanyi ffe abakyala nti gw'osigala awaka abantu abasinga bonna obamanyi obeera mu saluuni obeera ku ssomero obeera mu ddwaliro obeera awantu wangi nnyo. So abaami out there obaka bwemba waabwe oba oli mufumbo akalulu k'osooka okuwiininga ka mukyalawo akuwe support yonna ebirala ojja kuwiininga. Era nga tuli ku butabanguko bwafande bwennyini nti olaba abaami abaffe abaami abamu batuka ekisa nga alina owabadde wa butabanguko mu maka olaba nti mu bantu bonna abanyigirizibwa baana be basinga. Waliwo olugero olugamba nti enjovu ebbiri bwe ziba zirwanagana obusubi bwe bukutuka. That's why era amateeka geesigama nnyo ku mwana in case mu abantu abakulu mulemye okwatagana nti mulwanaganye ffe tutunulira nnyo ate omwana tugamba omwana kiki ky'oyagala gwe ng'omwana nolaba nti kubanga kati ziri enjovu ebbiri zikoze eki zirwana twagala ku protecting omwana ono abeere safe. So ekyo kyo kiri obvious nti
bambi obutabanguko mu maka bwa affectinze nnyo abaana. That's why tulaba nti generation eno eri so different from generation ezaffe kubanga bambi fedda nga taata ne taata ye taata mama ye mama. Yes. Tasobya taata bwakoma taata okoma we waka respect yo kapeta makomyo, you know. But these days because omukyala ali waggulu n'omwami ali waggulu obutabanguko bubeerawo, and then because abakyala bagamba nti after all buli kintu kirina we can sustain ourselves, ne weesanga nga bambi omukyala akuzizza abaana bwogu n'omwami naye asazeewo okubeera yeka n'akuza abaana bwogu. Kati abaana bakuze nga balaba one parent, so how are you going to convince them nti the people can be two? Kizibu. So bambi abaana babadde tortured psychologically, physically, yeah, so and emotionally. Waliwo kubanga omwana ali tortured nga bamukubye emiggo kati gwe police koyinza okulabira ku miggo bwana nekyo bulala bwe musobola okukozesa okutegeera nti ono omwana ali tortured. Yes. We do interact with them. Kati omwana asobola okutandika okufuna obuyisayisa obutali bwa bulijjo ewaka n'aba nga akyuse. Kati for example oyinza okubeera n'omwana wo ng'omulaba omwana wo yali talkative naye ng'omwana yasirika. Abaana abamu bw'obanga toyogedde naye n'omuyita n'omu interviewinga bulungi n'ogenga deep, be babaana b'osanga ng'abamu beetuze. Ali depression. Kati ate depression y'omwana nzibu nnyo yakulaba, reason being omuzadde ovaawo ewaka n'ogenda nga toyogedde na mwana n'okomawo nga yeebase n'omulekera maid and maybe you may not know maid oba yamutorturing or something oba kale oba ali tortured the fact that mommy you separated with daddy. Nze I'm used to seeing daddy every day from school. So n'asirika gwe n'otamanya nti omwana ono ekimukosa kuba nti talaba daddy buli lunaku. Omwana n'abeera so tugezaako okwogera nabo. We have extended it to schools actually. Tugenda mu masomero ne twogera n'abaana through counseling and guidance. N'abo abafunye those weird behaviors if brought to police maybe by their single parents, we talk to them deeper ne tutegeera nti ono omwana maybe ali psychologically tortured. Of course zino ez'emigo ezo zo myangu byakulaba kuba tulaba nti omwana ono akubibwa ne tugamba oyo akuba alekeraawo, naye bino ebiri psychological biri so hard to see. So tuba interviewinga ne tulaba then ne tu advising omukyala ne tumugamba oba omwami ne tumugamba ono omwana ayagala kulaba taatawo. Taata wa abeera wanti abeera wano. Ne tuteekawo etteeka nti okay every weekend let the girl go to the dad. Era n'omwami ne tumwengaginga ne tumugamba ono omwana make sure every day oba okay asula wa mama we but it should be you picking him from school. Nti gwe omujja ku ssomero n'omutwala ewaka. Take her out, show her the love and then take her home. That's how we do it. Sibyangu. Mwetaaga kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama actually. Yeah, Katonda yasinga otugaidinga ebimu. But that is it. And of course percentage gye tu reaching out. Tetusobola gamba nti yonna tugijjayo. That is the entono eyo esobodde okutuuka. Yeah, but there are many out there who are struggling. Actually, that's why most of them some of them by engaging into drugs nga abantu tebakitegeera. Mama we takimanyi omwana agenda mu bedroom, bino bye bagamba mwana asula mu bedroom n'agenda every day after school omwana nga asimokinga naye nga you don't know kubanga you don't engage the child. Yeah. Wow. Omwana n'atandika okunywa omwenge n'atandika okunywa drugs nga tomanyi. And then okizuula luvannyuma ng'atandise okuba ebintu, atandise okwasayasa ebintu, and then ogamba ono omwana andi poliisi come and what. Naye kakati olaba bw'oyogedde ku poliisi kati ng'omuzadde yayogera ku poliisi ye abaana mu bayambe batya okuba nga basobola batuukira? Is there a way or they should wait for you to come to them? No, we actually even when we go to schools tubagamba we give them our numbers. Please report.
report omwana kuba simu kyeyo. Yeah, we have cut for example tulina toll free lines. We have a 99, but there is also a family office, gazetted. I'm going to give it at the end. I'm going to request for it. Okay. A family office jokuba, for example, if you are a child, ngoli maka, but olaba maybe tata atawanya mama and you don't like it, you can call. Oba maybe tata bwakuba mama namwe abakubiramu, you can report. Call the police directly. Or you run to the nearest police station and come look for the office of CFPU, which is called Child and Family Office at police, and report your case. They will handle you with great care. We also have instances of corporal punishments at schools. Yes. Where children have come to police, where your office never take emisango jabwe, and teachers have been cautioned, and some of them who have beaten abana obubi, they have gone to prison for that. Wow. Yeah, so that office is for bana na bufumbo. Walo mukwano gwange bambi mukwano gwange like not so close but mukwano gwange yafira omwana nga musomesa amukubi omwana nafiira obulamu bwe just like that you know ati nekirala afande era nakino bamukikola mutya like omwana okuba essimu bamulowa abaana abawaayiriza the step mamwe nampayiriza. So how do you even tell nti kati omwana kyayogera kituufu omwana nza n'okwesalaasala yeke nyina akuba essimu aye mama wange ansaza esasi. But one of our roles ife nga abasirikale aba police is to investigate crime. We investigate crime. Ate kati omwana omuto omuntu omukulu ayinza okunema investigating obulungi netegeera nti ali mukunima, but a child tajja kunzibuwa kulimba tajja kunzibuwa nja kutegeera mangu nti animbi. Okay. Wala nokwera mu domestic violence katwogera ku bantu abakulu, for example mukyala nti bayinza okuba nga bankuba awamanti this man is abusing me netaga kubira police nalo kutwa abuse me emotionally, so when should I contact the police emotionally oba ne financially? Anytime. How? Like manya didn't kakati this is the right time okubira police kwanga emotions zo inzo kwa tomanyi kakati they are abusing you nagoloza it is love. Maybe bobanga tomanyi naye bobanga okitegere nti kati this ono guy on ali mukuzanyira ku bwongo bwange come. This is open 24 hours. Aganyo kunyanjula ewaffe. Come and report. But then ekyo kyokugamba nti okunyanjula ewaffe, that one it is actually civil. Should be integeeragana. Eyo ntegeeragana nti mutegeeragane n'omwami agende, but it shouldn't be by force because bwabeera nga tayagala gwe nga tayagala kumaking a legal wife. Anzaddemu abaana abo bonna ate lukadde ansuubiza. Okay, maybe then still maybe msobola chingiza mukabazadde, you can go to counselors, yeah, to counsel you, and it's a civil way. In a civil way, it shouldn't be forcefully. Nakiro kigwamu mweyo kwa nti ayinza okuba nayanjula na proposing ne dates jageno kontwalira mu church. Yeah. Ne kati emyaka giyise ogayite yenyeenya ate tayogera lwaki takikola. Exactly. Yeah, you so can also okulopa. Yeah, you can come because bw'obanga ozze kyetukola bw'oteekayo issue y'omweyo family, we usually call the other party also. Kubanga ensonga z'obufumbo zo nsonga nzibu engeri gye kiri nti za mitima oli ayinza okujja n'ateekayo omusango nga mufu. So bw'otayita the other party to hear the story oyinza okukola wrong judgment. So tumuyita ne tutuula ne you know omwami naye n'awa side ye lwaki yakyogera n'atakituukiriza, then n'omukyala naye n'ayogera, then ne tubuulira omusajja obuzibu bwe n'omukyala naye ne tumubulira obuzibu bwe, and then we agree ne muvawo nga muli happy. Okay. And then you go when you're smiling. Mwalimu awuddeko ku bafumbo police tetukikola. Okay. Actually ffe kyetusinga nnyo okwagala tetusobola nakikolera ddala n'amateeka tegatuukiriza okwawula abafumbo, era tugezaako nnyo okulaba nti abafumbo bano bali mu ntegeeragana ennungi. Kubanga lwaki nkyogera bwe nti omukyala Kalibala nti obufumbo buno okay ensonga ziri civil in nature naye zivaamu obumenyi bw'amateeka bungi obuli criminal police bwesobola okola ki
buvuddemu okufa mumubirabyeko buvaamu okulwana buva abaana beetuze bintu bingi poliisi byejja okujja okuinvestigatinga bw'eba nga teyahandolinga kiri eky'obufumbo bulungi bw'aba nga teyabuulirira abafumbo bano kuba bulungi. Yes, so twagala nnyo kikola wano ku ntandikwa nga tetuna investigatinga crime eri eyandize after this domestic violence. Otunamu cases ku baami ezizze gy'oli ku baami n'abakyala bani abakyasinze okuleeta cases ez'obutabanguko abasinga okureporting? Abakyala be basinze okureportinga cases era be basinze okubeera ba victims. Abaami bo tebalina buzibu oba batya buti? Kati abaami bo ekituufu bo balina obuzibu naye percentage y'abaami erina obuzibu ntono nnyo ku y'abakyala. Naye ate nekiri nti omwami asigala mwami. Sometimes babeera ne pride bati okujja okuwaayo ne bagamba nti maybe omukyala nkuba, omukyala ntulugunya. There is issue gye nalaba ku TV sometime back like a month ago nga oli omukyala yakwata omwami we n'amusiba emiguwa n'asima ekinnya n'amusuulamu n'akumako omuliro. Oh my God. And mwana ye yagenda mu baneighbor n'agamba nga balaba omwami tebamulaba first day, second day, third day, naye omwana bambi ng'omwana n'agenda ne daddy bamuteeka wali ne bamukumako omuliro, mami yamukumako omuliro. Bagenda okugjayo nga omwami yasiriira ddaya. But eyo incident okubeerawo bwetyo because now that is criminal. Kati awo police we have come on ground, we investigate that. But ekyo kintu okujja okubeerawo kizze kikula. Maybe omukyala ona abadde n'ebimuluma for some time, n'omwami naye ng'alina ebimuluma and they have not been nga tebawaaba ku police. So na endigapu ng'akoze ekintu ng'ekyo kati awo omwami afudde, omukyala ogenze mu prison, abaana basigadde awo. Can you imagine? Nino omusajja lwaki owasa omukazi akusinga amaanyi? Omusajja bakusibira emigwa. Okusinga amaanyi si y'ensonga. Kati oyinza okufuna obuzibu, for example bw'olwala omugongo. Nga yes, omukyala wamufuna omusinga amaanyi and what maybe ofuna obulwadde oba n'ofuna accident. What do you do? So we encourage abantu okureportinga cases zino banaye. Tujje ku police tutekeyo emisango. Ne wakaba katya gwe jangu okwogere. Tujja kuyita omwami tukwogereko wakiri. Ate ffe twakulanga tumanyi nti nno neighbor wo olanga alina obuzibu okubira police n'oyambako. Naye kati ennaku z'obuli muntu agamba tebinkwatako ebyabaagala ntossaayo kikyo. Abo baleke bamanyi ogwo mukwano gwabwe. Ono abakazi abagamba omusajja bw'atankubako abatanjagala. Olwo kiwuddeko ekyafaana? Nale nkiwuliddeko. Actually baatera nnyo okyogera nti kiri mu tribe yange abasoga bagamba nti omwami kyakoba siddamu omusadde kyakoba zeena kyenkoba. So even when they beat them bagamba omwami wange anjagala, but that is wrong. I know, right? That's wrong kubanga ajja kutandika nga akuba luyi akomenkereze nga ajjayo jambia. Obulamu bwo bukole ki? Bugende. So tandikira wano ku luyi olusookera ddala bwe pap jangu ku poliisi ogambe omwami yankubye oluyi, tutandikira awo. Okay. Yes. So afaane nga tuwumbawumba ki ekirala kiwali agadde okutegeeza naddala bannayuganda bali mu maka ensonga zalina okusimbako essiira naddala mu kaseera kano ketulimu katugendamu akagenda okuba akatali kangu? Bintu bibiri. Abaana tubasuuliridde era abafumbo mwenna abali eyo singa tusobola okonsentratinga nnyo ku baana baffe engeri abaana bakuziddwamu batya bakuzibbwamu batya oluganda ekisokero ekyoyogende kyekyo. Abaana bano tubasuuliridde nnyo, tukonsentratinze nnyo ku mirimo, abaana ne tubaleka. Abaana bakuze nga bwe baagala, bwe kituuka ekiseera nga batulemye nga batuvudde mu ngalo ne tutandika okwekubira enduulu ku poliisi, which is wrong. Omwana wuwo era omwana bw'aba nga akuziba mulungi ekitiibwa kiba kikyo.
So abaana bano tubakuze bulungi. Then n'ekirala tugenda mu biseera bya bululu. Abafumba abali eyo nga n'abaana kwe tutadde tuleme okwetaba mu bikolwa ebimenya amateeka. Bw'obanga gwe mwami ewaka mugenda kulonda, advise your family. Choose a family yo, you're the head of the family. Obagambe banange yes tugenda mu bululu buli omu ali free okulonda gwayagala naye tugenze saawa bweziti. Bawadde mwenna bawene you give them time. Obagambe bawadde saawa bweziti nga fena tuli muju. Let everyone go vote, come back home and do the rest of the business from home. I love that. Yes. Then wali polling center abantu babeerewo balonda bokka, abalala babeere waka. Tunakikola bwetyo tugenda kulonda bulungi nga naye kitandikidde mu family waka. Yes. Head of the home. Control your family. Olina abavubuka abakulu, olina abawala abakulu abalonda, olina abakyala, oyinza okubeera nga gwe mwami alina abakyala abangi. Control your people. Bagambe mugende mulonde, mbawadde olukusa mugende mulonde. Okay, dembe lyabwe okulonda naye bawe time. Bagambe mugenze kulonda, mugenze saawa bweziti, by saawa bweziti njagala everybody home for the rest of the day. Wow. Yes. Thank you so much. Mbadde njagadde obbawa namba naye njagala egenda tuyambako okuba ate naawe kennyini bw'obeera awaka nolaba ekitategeeredde nga tokitegeera bulungi naye nga tekiri mu busobozi bwo amaanyi togalinaago okwewala obutabanguko kwabukuba ennamba y'essimu poliisi eyiike bayite ne chopper. All offices they have the same number, those offices of CFPU, so it is countrywide. Okay. So bubaka kibolekere eggwanga naddala omukyalo yankwatako nnyo nsonyiwa okubanga nsosoddemu naye omukyala kubanga gansomesa omukyala obenga osomesezza eggwanga because omukyala ye muzadde w'eggwanga. Yes. Obubaka bwendekera omukyala is abakyala ffenna abali eyo twewe respect. Tutegere nti ffe bazadde b'eggwanga. Respect ntegeeza nti bw'obanga weewadde respect kitegeeza n'omwami wo omuwa respect n'abaana engeri obakuzizza otya. Then okweweebula mu bantu nedda olulimi lwe tukozesa abamu okuwemula bintu nsonga nga bwe zityo. So twewe respect mu society because we are acting as an example generation n'abalala abatulaba. Then n'abaami baffe tubawa ekitiibwa. Obufumbo bujja kutambula bulungi. Thank you so much, Afande. Yes. Allow me to call you even next time. Tusongere okubanga tugonjera ku bampa nambe. Okay. Enamba gitusomere. Okay. It is 0741 89 16 04. 0741 89 16 04. Okay. So until next time, sigade ndi Ruth Kalibelo Bwanika tubagaliza okulonda okulungi tubagaliza Uganda irimu emirembe naye ng'emirembe ginatandikira mu maka ate ng'omukyala gwogenda okusinga kusitukako emirembe. Kasama mobera peaceful awaka omwami n'abaana bonna bajja kuba n'emirembe. Until next time, I love you so much. Ciao, bao.